Webale kwekumira Kadaama TV omulabi waffe nga twatandikawo program batandisewo program y'okubeera nga tulanga abaana abaabula. Waliwo abaana ababeera baabula ne babeera nga bafiira mu nsi z'Abawarabu ne babeera nga tebamanyise. Tulina voice note ezigenda baplayingira mu video yaffe egenda okuddako nga waliwo Munnayuganda agamba nti waliyo amalaalo ag'Abannayuganda agali Saudi gamanyi nga abantu abo baafa ne babaziika eyo lwakuba kwabulako omuntu abaclaiminga. Obuzibu oba ekintu ekyo kijja bwe kiti nti mulimu abaana abava eno nga tebakkiriziganyizza na family members abo baba n'aba family. Kati ye n'atoloka butolosi n'agenda n'agamba bwe ndibeera obulungi ndikomawo balisanyuka. Naye ate ebintu ne bituuka eyo ne bibeera bibi n'afa. Kati bw'aba afudde ayinza okubeera ng'ateekako bano ba next of kin nga bya bulimba nga yamala gateekawo namba nfu n'abeera nga bw'afa tewali muntu yenna asobola kugoberera. So bw'afa bamuziika ku mawanga. So omuntu yenna alina omuntu wo nga yabula osobola okujja oba n'otusukumira message Kadaama TV kwe WhatsApp number n'omutubuulira naawe kennyini ne weeyogerako n'otubuulira omuntu oyo yagendayo ddi ebintu ebimukwatako ebitonotono ne tubeera nga tusobola omulanga wano. Oyinza okwesanga waliwo omuntu ayinza okubeera ng'amanyi wa waali. Omuwala we gwe mulaba awo ekifaananyi kino ku mukono gwa left bw'atyo bwe yali afaanana n'afuna ebizibu. Kati ku guno omukono gwa right awo ng'ali ku office nga yenna aweddewo. Bamukubanga buli lunaku. Abawarabu bano balina omuze kaakati gwe bakola ogutwala abaana mu ddungu ne babakuba bwe babeera baagala okukuba babatwala ng'eyo mu ddungu ne babakuba. Twabawaako voice note emabega awo eyalaga oba omuwala yavaayo n'ayogera nti buli bwe babeera baagala okukuba nga bamuteeka mu mmotoka bamutwala mu ddungu nga batandika omukuba kugamba babeera nga abamutrainingirako okukuba. Omuwala ono ngenda baplayingira voice note ye ng'alaajana bwe yali ng'ali mu buzibu kuba video oba voice note zino twakazifuna so zeemabegako katono mwezi nga gumu. Then mbaleetere n'owa famire ye ng'alanga okubeera ng'ayambibwa n'omuntu kaakati abadde amanyi abadde ne contact ye e Saudi Arabia abadde ayogera naye. So kaakati kamplayinge voice note y'omuwala ono eyasooka ng'alaajana ng'ali mu buzibu. Sabira banenyo abantu bamponderize bayizira kuntabara kampuni ikize ngungaruke nukuntera bantire ngungaruke imbe force munyambe banenyo musabire abakutera embassy mu bagambire musikumenge bisani byange munyambe banenyo abakutera kalubine mu motere munyambe. Omwana oyo oba omuwala oyo muwulira abona ate bwe yagenda ku office bamukuba bukubi. Tutandise okufuna obutambi abantu nga babakuba ku office. Twagala bannaye abantu abatwala abaana bano ku office ebuwarabu okukola. Omwana bw'abazze ku office aba ayagala buyambi bwammwe. Bw'abazze mugezeeko okumuyisa obulungi, mugezeeko okumulaga nti si y'enkomerero ovudde mu nnyumba eyo naye tusobola okufunira ennyumba endala. Muteekewo omulala oyinza okwesanga ye wamulemi naye nga waliwo omulala agenda okukola. Yeyo ebadde voice note ye bwe yali alaajana. Kati kankuteereko w'oluganda lwe bwe yakuba akalango twakafuna kaakati naye ng'akuba akalango omuntu yenna amanyi wa waali n'okubeera ng'asobola okuyambibwa agezeeko okubeera nga abakontaktinga kekana akalango akaayita ebbanga eri emabega awo. Kale musiibye mutya abassebo ne bannyabo abali mu kompuliriza kaakano. Yes, ntwala omukisa kuno bannange okubeera nga mbatwalira essaawa zino ndeeta okusaba kwange gye muli abatuula mu Saudi abali mu ofiisi zonna ez'enjawulo mukwano gwange abasobola okuweereza obuyambi abasobola okutuyamba mu buzibu bwe tulimu. Mikwano gyange sisita wange yatambula n'agenda mu Saudi yagenda kukola nga bulijjo bwe bagenda okukola naye by bad chance yagwa mu kiyumba nga kikyamu era nga kibi. Bamubonyaabonyezza nga bwe baayetaaga bakubyoli
bavumye oli bamugyeko essimu ye bagisudde bakoze bate bagyasizza bamumye emmere aliddeko kasasiro aliddeko ku makoloni amafu aliddeko ku makoloni amabisi aliddeko ku bintu ebitagasa byonna amazzi gamuttooyi aweddewo yenna ekimala baganda bange tasobola na kutambula yazimba ebigere adduka na musaayi muganda wange bakyayagala akole ebyembi mikwano gyange bamaze okumuleeta ku ofiisi bamaze okumutuusa ku ofiisi ate bamuzizaayo ku kiyumba lwampaka mbu baleese poliisi ate ne bamuzzaayo mikwano gyange nsaba obuyambi bunabanga musobola katonda gwasobodde okukwatirako gwasobodde kuteekamu omutima omuyambi asobola okuyamba mu kiti kyonna ekyenjawulo ng'asobola okuyamba bannange tusaba sisita waffe tafiira mu Saudi Arabia asobole kudda ku butaka kubanga mikwano gyange mubiraba nti newankubadde anoonyeza omukisa guganye gye yagenda yafuna bizibu byereere tusaba buyambi mikwano gyange abasajja bannange abampuliriza bamaama bannange abampuliriza mikwano yoyo brother Wenga alajana yagenda ku ofiisi ate ofiisi yakwata mukwate nemuzaayo ng'eyambibwako ne poliisi playing the voice note ya mukwano gwe gwe babadde bawuliziganya naye kuba mukwano gwe amanyi bulungi nnyo ebikwata ku muwala ono naye okuva bwe bamuggyako essimu ne bamukuba takyamuwuliriza oba takyamuwulira kaakati omuwala ono kigambibwa nti baali bamusuuza mutoyi nga mu toilet gy'asula yali talya nga tebamuwa mmere kintu kyonna kyakulya ng'ate bayinza okuba nga kigambibwa bamuteekamu emijinni oba amajinni nga ge gamunywa ekifaananyi nga bw'okiraba ku left bw'atyo bwe yali omulamu then ku right bw'atyo ng'akendedde so osobola okulaba enjawulo eri ku kifaananyi kino ekisooka eno n'ekifaananyi kino ekisembayo eno kankuwe mukwano gwe oba gwabadde akontaktinga ennyo nga bali Saudi Arabia mu group zaabwe kyembagamba buli group funamu omuntu gwowe ebyama buli bwowo omuntu ebyama bw'onoofunako ekizibu ajja gamba gundi yangamba bwati ne bwati tubeera tuyina bwe tutandikira okubeera nga tunoonya ebifaananyi byammwe mu bisharingi bw'oba obeera nga tukyalabika banno bajja kuyisa ebifaananyi Kadaama TV oyinza okwesanga waliwo omuntu amanyi omuwala ono wagyali kankuwe mukwano gwe ng'atubuulira kale ssebo neyanziza ati banange mugezeko tulabe kati tetukyayogera naye esimu twasembayo okwogera naye ng'atugamba esimu bagenda kukimujjako era lwe yasindika meseje bali bamujja ku ofiisi nga bamuzayo eka kati lwe yamala okusindika meseje ndowooza mu meseje owuliddemu ng'eddoboozi ly'omuwarabu oba ako kaseera ke bamugirako essimu awo tumanyi awo wetwasemberayo okwogera naye ng'asindika meseje era nayo yagisindika mu bubbi ng'ayebba ku bakama be kuba bali bamuzayo waka kati okuva olwe tetuddangamu okwogerako naye tetuddangamu okumuwuliza oba gyali akyali mulamu oba bamutta oba banange kati kitumanye nakumanyi kati yali akyali ku ofiisi nga owoku ofiisi kampani yamuleeta nga bagamba bosi we esimu tebamulekera simu bamuggyeko esimu biki ajja kubiteeka ku mitimbagano ajja kubeera nga akwata video aziteeka ku mitimbagano biki bwe baba bakyayagala akole kati ne ndowooza baatuuka wako esimu ne bagimujjako kiraba mugamba munange omwana oyo talina byamanyi ebyokusoma atabimanyidde asoma talina kyategeera kati eno meseji gy'osindika tajja kubitegeera atamanyi bya simu kati bwe baba bakuba esimu oba olusi ne bamukubira direct n'atasobola na kukipiikinga nga akwata wali nga bw'akwata eno bannange kati tugezezaako tukoze buli kisoboka omwana tayambibwa ajja kufiirayo Saudi Arabia ajja kufiirayo bannange gezaako tulabe ekitako osanga tunasobola okumuzuula nga kyaliyo mulamu kati ffe mu gurupu
twakawezaho emitwaro tuwezezaako twesolozeza mu sente kati ziweze emitwaro 9 mu gurupu gye tubadde naye kiraba tuwezezaako emitwaro 9 kati tiketi bagambye oba tiketi ya bukadde 3 nti olina okusasulira entebe 2 kati tuwezezaako emitwaro 9 ze tusolozeza mu gurupu yaffe gye tubadde naye bannange twetaaga obuyambi mutuyambe muganda waffe addeyo kati asaba kimu okuddayo e Uganda naye ate n'ebino ebya covid nabyo biri awo tetumanyi Katonda y'amanyi ajja kusalawo. Ngenda kuddamu ku playing the voice note eyo nga tumaliriza ey'omuwala oyo ng'alaajana. Gurupu abaisiki munsabire banenyo abantu bamponderize baizire kuntabara kampuni kiize ngungarukeyo nokuntera bantire ngungarukeyo by force munyambe banenyo munsabire abakutera embassy mubagambire musikumenye ebisani byange munyambe banenyo.